Yes, amachama lungi kwache atwegese ko TV na Spark TV. Kwaniza nnyo ku program wasemtya na yenga si birungi munange byagudde mu ggwanga tusasira familia Mwami Tamale Mirundi eyatuvudde ku maaso ekire kyakeseza olunaku lwaleero abadde former presidential press secretary abadde munnamawulire omukuukutivu ate nga political analyst. Tusasidde nnyo family ye b'emikwano abenganda na buli omu gwabadde akola naye. Yes, on a lighter note olwaleero nga bwe twatimbye ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo tugenda kuba twogera ku mirimu egy'owaka abaami basobola okubyenyigiramuko okuyamba ku bakyala kubanga abakyala mune baavuddeyo ne bagamba nti abaami this is a global issue. Ate kwano mu Uganda wano tesobola kubanga tusirise naffe tuveeyo tweyogireko tugambe ndi bannaye kyetwetaaga kye kino abaami basobola complyinga abaami bo bakiraba batya weewaawo tuyina omukyala Doreen Bakeya kasibine njogedde bulungi Bakeya and she's the senior gender officer ate ne tubeera ne Omwami Shamagero Andrew, yes, Iranga is an award-winning news anchor here at NTV Uganda, is the psychologist, founder and host of Man Cave Uganda. Basinga mwe mulaba X Space abeereyo buli Saturday. Iranga, you know, discussing ebintu ebyenjawulo. Yes, wano tugenda kuba tulya side bbiri, of course tulinawo omwami n'omukyala. Tunawo baka saa 5 ez'okumakya katulumbe ensonga eno tulabe nti tugitegeera oba tukitegedde bulungi oba kibulamu weewaawo ndinawo paka saa 5 ez'okumakya balina Mr. Nante wansemtya. Olunaku olwaleero we lwakedde ne tuteekayo ne bategerako nti Omwami Kyamagero agenda kuba ku mpewo ne bagamba ndowooza entebe eyeewuuba mugitegese entebe eyeewuuba mugitegese era n'akakeeka nga weekali. Mwami Kyamagero mbaniiza nnyo ku programu oba ndifuna akakeeka tukwerabidde nfukamire kola etya wanootambulira ennyo ku speed ya social media olumu ojja kuwuddisibwa ekyokubeera nti ndi musajja muganda tekitegeeza nti ntambula n'omukeeka oba nti ntambula negundi ezo. I am moderate, ndi moderate nti ntaamu naye wali obyenkwata bwesiteerako ddala naye nga nsanyusa okubeera wano ntuusa okulamusa okulungi okuva eri maama wange Rose Kirabo yangambye era okumakya ngambye bangambye ogenda kubeera ku mpewo mbwaye abatumidde nnyo maama naawe njagala okukulamusaako nnyo mukadde anzaala nkayana nnyo naye ate mwagala nnyo. Yebale kulaba tukundubiddeko mu mame Andrew. Yes. Doreen tukwaniza nnyo ku program buza kuba tulaba mukwano. Yes. Neyanziza okumpa akakisa okubeera wano leero. Nsanyuse nnyo okujja okwogera kw'eno ensonga bannange tuluddewo vaawo tuluddewo nnyo eno ensonga twandibadde twatandika dda ogyogerako era nina essuubi nti we tunaakomekereza puroguramu eno tujja kuba tutegedde kyekyo abakyala kye boogerako kyekyo ekyandibadde nga n'abaami balina okutegeera kubanga emirundi emingi tulaba nga ate discussion eno ebeera twisted simanyi bwenkiyita ebeera twisted naye ate nga kikulu nnyo kyakwogerako ffenna ne tutegeera kyabakyala kye boogera kikye bandisabye abaami n'abaami twagala babeere ki gye tuli tusobole okubeera wamu obulungi. Tubaniriza mwembi ku programu yaffe tugenda okwogerako eco partnership eco choice. Yes, abaami bakiraba batya n'abakyala saidi yabwe eri etya. Katutandikire ku partnership. Mwami Kyamagero, partnership eno what is it comprised of? Mu bufumbo, mu relationship oba mbagalana? Ekisooka kya byonna ngenda kunnyonnyola partnership oba mwe kyemwandiise enkolagana mu business. Bino bye mwaleese eco partnership, eco partnership, eco choice. Eco choice. Yes.
luzungu wengenda otandikira nti partnership tubeera tugenda kukkaanya era ekigambo partnership kankijje mu business mu lulimi olw'ebyenfuna nti kyamagero ogenda kubeera partner wange mu byenfuna oleeta kyenkana bwe kiti ndeeta kyenkana bwe kiti ne tusinkanira wakati wano tetufuna amagoba bwe ntunuulira relationships ze tulina leero tewali partnerships tewali okukkaanya kutuuka ku mbeera eyo tunoonya nfunirawa equal partnerships equal chores mwe mwakyogedde chores akagamba akali ku equal chores kagenda kubaamu obuzibu lwaki nze ndi munnauganda mu uganda tulina tribes eziwera 52 ez'enjawulo omusajja kankuwa ekyokulako omusajja ow'omu West Nile ye takolerako ddala mu kabira ezimu nti omukyala akeera n'agenda n'alima bw'amala okulima ate zajjeeyo zafunye makungula n'azikwata ate n'aziwa omwami ate amutuulireko omwami akeera mubasanga batudde mu busitensini nga bali mu kunywa mwenge eyo kabira nayo tugenda gigamba equal partnership equal chores bwe tutunuulira kabira endala ez'enjawulo eziwasa bwe tunuulira Africa nga bwetambula okuva wano ewaffe n'oyambuka agulu Maghreb region omukyala takyusa na linnya lye Ethiopia Eritrea omukyala bwafumbirwa takyusa linnya lye gisigala nga ye naye Sub-Saharan Africa okukkirira wansi omukyala kyabwewaze nti bwafumbirwa akola ki so partnership akagamba ke bataddewo ka partnership ne equal chores nze ndowooza ngenda kudiscussinga context eno nga ndipendingira nnyo ku buvo n'obuddo obwa culture mwe tuva naye era emboozi ngenda giflipinga njiwe global perspective mu ntegeera yange ku kigatta ensi yonna n'omulembe mwe tuwangaalira so nze mu ndaba eyange partnership eyange genda ne mukyala wange ekisooka kundabirira ekyo kimu nakutukumaakume ewaka wano simanyi kisingako ekyo mwami Kyamagero nsonyi okusaba kyemi ogamba kukulabirira otegeeza mu ngeri ki okundabirira abakyala nga Dora abaasoma bagamba if a woman can cook if a woman can cook a man can cook nti nga bwe nsobola okufumba naawe osobola okufumba naye ntunuulira bwe wansanga nga neefumbira bwe nali nfaanana versus nga gwonfumbidde okundabirira there are things byesobola kukola nze ng'omwami ewaka mu kabira eyange ndi musajja muganda siringiza mu sefuliya standard naye buvunaanyizibwa bwange okulaba nti esefuliya omubeeramu emmere so my leadership and my provision nti nteekwa okugabirira mu maka muno nteekwa okulungamya mu maka muno nteekwa okukangavula mu maka muno naye wali sigenda kutuukawo kati eri si ekosho nti nayo nina okgenda n'enfumba so njagala tumanye di kino lwe kigenda okubeerawo juzi nagera nenjogera ku microwave njiwa dola kakutuukako eyo mu office era oli n'agenda n'akwata waliwo ka video akatono nkyalange yali akazaala omwana ndoozi ennaku nga 2 nga tuvudde mu ddwaliro neŋamba kanjoze wano ebintu tunagamba ono omusajja abagambe naye ate wano wuno ali mukwoza bintu kati mukyala wange yakava mu ssanya era muleka atambule na kino oli mulalu mu bwongo so di kino lwe kigenda okukola nze ndoze tuba tulumya emboozi zino tuteekewo the when yensonga lwaki emboozi eno ebadde so sensitive nti abantu tetwagala jjunyuma kuba tetumanyi ddi lwe kigenda okukola so nze partnership njirabiraawo nti ngenda kuba ntudde nga mmaze okunywa cyayi nanti oŋŋambye nti Kyamagero kikopo ekyo kitwaleyo era okyoze the timing the tone the language awo waliwo obuzibu mukyala Doreen tutandikirawo
tutandikirawo wennyini. Yes. Awo wennyini nnyini. Okay. Nsanyuse nnyo Yes. okulaba nga mwami Andrew discussion eno ali mugitereezawo wennyini weeyina okukola ki? Weeyina okubeera. Kubanga tulina okutegeera context ki gye twogeramu ekintu kino. Society yaffe eri etya? Ate society ey'edda eyatugabanya emirimu yali etya? Bwe ntandikira ku society eyo saaliwo naye tumanyi nti bajjajja ne bajjajja baabwe embeera gye baalimu teyali nga ffe wano. Era ku ssaawa eyo wali tosobola kulaba Doreen wano ng'atuddewo ne mwami Kyamagero nga bakola ki? Nga badisikasinga ensonga bw'akikola n'ewakati addayo ne mu community bamukola ki? Bamugoba. So ne tusooka ne tukkiriza nti society yaffe eri yagabanya emirimu nti eno gy'abaami eno gy'abakyala. Ekitegeeza bw'ozaalibwa ng'oli muwala ojja kutandikirawo okusomesa okuyiga. Sinakusomesa kubanga toli mu kibiina naye olaba maama senga byakola jjajja omukyala. Ate bw'abanga mulenzi naye alaba taata bakojja bonna abo kuwa male bye bakola. Kati n'atandika n'akola ki? N'ayiga nti nange nja kukola nga bwenti bwe naafuuka omusajja bye bino bye nnina okukola, nina okweyisa bwenti, bwe naatuuka ekiseera n'empasa omukyala wange alina okunkolera bino. Kati ye point gye ntandikiddeko. Kati ne tugenda nga tulaba society yaffe biki ebyakyuka. Ddala ng'omwami amanyi nina okukola ennyo. Stress yonna era ng'akyali muvubuka agamba bannange Mukama nnyamba nfune ki? Nfune ssente, nkole mpase omukyala omulungi, nzimba amaka amalungi, nsobole omutuusaako buli kyonna kye yeetaaga ne famire yange. Ng'eyo ye stress omusajja gy'alina okukola nayo. Ate ng'omukyala balina omulaga okukola emirimu egyo bulungi asobole okukola ki? Okulabira bulungi omwami we ne famire yonna. Famire yonna n'ekika mwekiri bayirawe. Asobole okubeera omukyala omulungi. Kati ne tugenda nga tulaba nga ensi yagenda ng'ekyuka, ng'embeera y'ensi tekyakkiriza nti omuntu omu akolerere famire yonna. Naye ng'ate ffe culture yaffe ekyali ki? Ekyali rigid. Naye nga ddala bw'onoogamba nti omwami yekka agenda akole, muyinza okwesanga mu bwavu. Ate n'obwavu tebujja kuleetawo essanyuwa ewaka. Ojja kusigala oyomba. Yazze n'akaveera nga gw'obadde osuubira nkoko kazeemu mukene. Oyombe asange ng'ozimbye abaana tebalina fees. Kati ne tugamba tulina okukkiriza nti ensi bw'ekyuka naffe waliwo bye tulina okukola ki? Okukyusamu. Abaana baffe tubasomesa abawala n'abalenzi. Tetugamba bonna basome byonna bye bakola ki? Bye baagala okusoma basobole okwebizaawo mu biseera by'omu maaso. Ekitegeeza nti kati omukyala alina okutandika okulowooza okuva ewaka naye asobole okubaako kyaleetawa ku mmeeza. Ate mu kukola ekyo ekitegeeza ajja kukendeezako ku stress yaani ey'omusajja eyagamba naye emmere njijjeewa, fiizi njijjeewa, ate abalwadde, ate olugoye, ate okuzimba, ebyo byonna. Kati bwe twogera ku partnership eyo, nze ntunuulidde partnership ey'ennaku zino seeri ey'edda. Nti kati nkuwasizza tuule ewaka onfumbire, nze ngende ntoyiringe nkole ki? Nkole. Naye kati ey'ennaku zino nkuwasizza tukole, twezimbe tusobole okufuna bye twetaaga mu maka gaffe n'essanyu. Yeeyo partnership gye ndaba. Okay, thank you so much. Mwami Kyamagero olina kyoyongerezaako awo? Ekisooka Doreen byayogera mu luzungu nyinza okiyita cosmetic equality. Nti kusaanya kusiiga kazigo ka mbeera. Abakyala ab'omulembe guno abakola abamu
bwe bakola ssente zaabwe ddala ziyamba maka abamu, naye abakyala bo bakimanyi mbu ssente z'abazze zaffe babiri. Omukyala mu kikula kye teyakula ku providinga, yakula kulabirirwa na kukuumibwa. That's why mu butonde bw'omusajja alina kukuuma, ku providinga na kukulembera mukyalo oyo. Buli bw'otandika okuteeka oluzungu mu provision n'ogamba nti ogenda kukola nange nkole ndeete tugatte. Bino tubyogera wano ku TV, naye ekyamazima mu maka abantu tebamanyi na mmeka gundi zaafuna. Ekyo tekiriiyo. Secondly, omukyala singa bazze omulimu guggwawo n'amala emyezi ng'etaano nga takola, omukyala gundi ye ekyuka, tooni ye gy'ayogereramu ekyuka, atandika okuduumira mwasiibye wano temwayozezza na bintu because mu bulamu bwe ye ng'ekitonde ekikyala yatondebwa kuweebwa, si kuwa. It does not shock you nti omukyala bw'alabirira omusajja okumala ebbanga eriwera atandika okuba crusade. Dola mundabirano n'amaka go nze nga kumidde kati emyezi nyingidde gwa 6. Naye nga bbaawo abadde abalabirira for all the years, tavangayo n'agamba nti bannange ng'omugugu gunsusseeko. So bino bye twogera wano, Doreen, ne tujja ne tugamba ensi tugenda kukwasiza wamu tukkirize omulembe gwe tulimu guli selfish. Abantu bakola kunyweza kyabwe. Eggwanga twagala okulyebaza, naddala gavumenti eno efubye nnyo okulaba nti omukyala atandika okubeera n'ekiki. Ekyo kirungi because omukyala, nze mu kabira mwenva mu culture mwenva ey'Abaganda, omukyala akuuma bugagga. Era ffe twasomesebwa nga tukula nti tokkirizibwa kuwa muwala lubuto nga tonnalima. Olina abakyala babiri ng'omusajja mu bulamu, ettaka n'omukyala agenda okuwa abaana. So bw'ofunyisa omuwala olubuto nga tonnasimba kimera mu ttaka kuvayo ne kikuwa ssente, olina kusibwa mayisa. Kati abo abakyala ababiri leero omusajja alina ettaka era agenda kunoonya, agenda akozesezza analogy ennungi gye njagadde nti abasajja bagendanga ne bakola ne baleeta. Back then abasajja bagendanga ne balwana n'entalo mu Afirika wano. Twagendanga ne tulwana mu ntalo because wagendanga n'olwana mu lutalo nga n'omukyala tamanyi ddirwa onodda. That's why yali yeetaaga okubeera n'ettaka wagenda okulima ebinaabeeza amaka gano nga weegali. Akameeze era gye kava nti zino ssente kanzirekewo mu mbeera nga kiganye ddoola nga sinnadda. Tandikira wano. Okay? Omulembe gwe tulimu, you go I hunt, I also go and hunt. Bwe tuleeta njagala tubeere bamazima nga tuli ku mpewo eno Doreen. Omulembe gwe tulimu tusobola okwanja mmeka ze tufuna. Ekyo tekiriiwo. Kati tubeera nga tunyumya nga tugamba nti nedda tubeere n'obwenkanya. Njagala tutandike n'amazima amatuufu. Abakyala mwogera ssente ze mufuna. Ekyo kyo muzoogera because nezaffe nga bwe mwagala anti kyekyo kyenkulaga bino ebintu njagala tutunuulire era njagala tuoditinga emboozi eno. Ani asapootinga kalikulamu eno eya equality because omwana ow'obuwala gwe baazaala mu 1990 n'ow'obulenzi kuvanga muto baamutandisiza baby doll nti gwebeera na mwana mbeera nga bamuyonsa we batyo omwana kiva wali mu buto era omulenzi bamuwa kitrakita avuga kitrakita bwavuga ebipiira kati tumuzimbye ne tumutuusa eno waggulu tumugamba nti anedda kati ddayo otegere nti naawe osobola okubampinga omwana. The mismatch eri mu mboozi eno njagala tubeere beerufu as a country. We are very individual centered. Tuli ku kyange tetulina mazima maka mwe tuva. Omwana ow'obuwala tumutendese tumugamba nti byonna bikole naye obeerawo ne ssente ye eyaki essaawa yonna omusajja agenda kukyuka. Naye n'omulenzi bamugamba nti bw'oba olina ssente z'omukyala tomugamba zonna. And
and ne tujja ne tutandika okugamba mbu twagala eco share tuli bannanfuusi as a country tutandikira awo tubeere beerufu nti tuli bannanfuusi we are not honest with ourselves. Okay, tugenda kuwumulamu katono then tuwulire endowooza ya Doreen on that. Kale tugenda kuwumulamu katono naye endowooza zammwe muziteekeyo ku social media platforms bane mubulire gwe kiki olowooza kweno discussion gye tuli mu kubeera nayo otubuulire biki gwe byolowooza nti bituufu oba bikyamu biki bye tusobola okukyusaamu wano nawali. Kale katuwumulemu katono tovaawo. Yes, kitundu kyakubiri abali ku social media nga mutekayo endowooza zammwe ez'enjawulo. Thank you so much for watching. Yes, wetumulidde nga twogera ku eco partnership eco chores era nga bwe tutuuse nga mwami Kyamagero agamba nti ennaku zino aba partners tebali beerufu oba tebali honest about enfuna yaabwe n'ebyobugagga bye balina outside that marriage. Yes, kati awo kizibu nnyo okuletamu ekigambo nti eco partnership because kati abantu buli omu akola kugamba kwekusa ye kukiki ye asurviving atya. Yes, we tuli right now tugenda wuli endowooza ya Doreen kyajogerako ku ekyo then tweyongereyo maaso. Yes, neyanziza Irene ngenda tandikirawo wennyini. Oh, okay, it's all right. Yeah. Okay. Wennyini Kyamagero alina ensonga z'akoonyeeko n'agamba ye akuze ng'alaba bino what we call socialization. Nti kuva mbuto ekyo kye nayogeddeko nti olaba jjajjawo akola kino olaba taata akola kino naawe omanyi ky'olina okukola ki ky'olina okukola. Kati ku myaka 3 4 kizibu nnyo kyakukola ki kyakukyusa. Awo wennyini we nina okutandikira nti zino ensonga ze twogerako ziyinza obutaapplyinga to a certain category of people. Kubanga okuze omaze emyaka 4 mu nsi ng'omanyi nina okukola kino. Maybe bwe bagamba nti toddamu kufumba nti kanfumbe oba kati nfunye omusajja n'agamba nze njagala kufumba. Njagamba omusajja ono akoze eki abadde ki nyinza n'okuddayo ewaffe ne ŋŋamba bannange kirabika omusajja tayagala byenkola ki byenfumba. So yeeyo process gye tuyiseemu kubanga society yatugabanya emirimu negamba gojja kufumba emmere ono agenda anoonye ssente. Kyova olaba mu cultures ezimu nalina mukwano gwange nga ŋŋamba ate nga yali akola alina ka business gagamba nze ne bwe ŋŋenda n'engula ennyaanya bba wange takola ki tanzikiriza. Agamba ezo ssente zo. That is culture. Kati discussion eno gye tuyina ndowooza weeyina otandikira kubanga tekiri nti kiri ku sayidi y'abakyala bokka. Yes. N'omwami amanyi buno obuvunaanyizibwa bwange naye tugamba nti is it fair kyabwenkanya kubanga ojja kwesanga nti oli mwami oli mu kustrugglinga ne school fees. Nze Doreen ndi wano ntereseeyo obukadde n'obukadde siina na plan kyeŋŋenda okukola ki kyeŋŋenda obukozesa ndi awo ŋŋamba obanga oli mmotoka obanga oli eri ekibanja oba zibeere wano nga ngulamu ngoye tekiri kyaki kyabwenkanya. So kyenvudde ŋŋamba nti ensi bw'egenda etambula waliwo ebiina okukyuka era bagamba culture is not static. Yes, it evolves. It evolves. Kati bw'obanga obadde osanga nti nze ninayo n'obukadde naye mmanyi nti omusajja yalina okukola ki okuprovidinga. So what happens? Mu mbeera eno discussion by the way njagala tujogereko objective awe njagala nti akameeza nkeetaaga bwe mbanga nina ssente zange obukadde n'obukadde. Akameeza kategeeza ki? Akameeza in my own view is a contribution. Gwoyinza okugamba nti nalekedde Doreen mitwalo 2 gyawaka. But sometimes you don't know that ku mitwalo 2 Doreen yagaseeko 3 n'agula ebyo ebibadde birina okukola ki okukola ewaka. Sometimes Doreen teyeetaaga kugamba nti by the way waleseewo 2 nayongeddeko ki 3 naye Doreen ayagala alabe nga naawe okola ki
ng'oleeta that is one context of kameeza yadde mmanyi nti waliwo abakyala teyeetaaga naki na kameeza as long as alina ssente ajja kugula ebiri ewaka kuba amanyi n'omwami alina byakolera ki family kakati ekyo manyi wekiva Doreen ekisooka akameeza mu culture yaffe akameeza it was an insurance policy ngenze kulwana nvudde Buganda ngenze kulwana Bunyoro simanyi ddi lwe tunadda ne ngamba ensimbi zino zinaababeera zikuume bwe naaba sinadda management yazo yalinga very sensitive era nga maama agamba nti balance muzzeeyo ku kameeza wookoze eki wojje ziri today we have very many platforms and today bino byonna byogera byetoloola ku kintu kimu how honest are we in communication nze nyinza okuba nga yes sirina ssente ne mukyala wange akimanyi mbu sirina ate oyagala olage nti tolina kyekyo yikwayite gye mwagala eyo kubanga oli musajja olina okulaga nti nina nga bwe mugambye nti tuli ku equality kkiriza nti bwe najja ne nkugamba nti mukyala sirinaawo ssente nze mukabira mwenva ssente z'omukyala is crisis money era sizisaba nazisaba sizibuuza nazibuuza nti linda wakoze ssente mmeka kubanga ssente ye etuyamba mu bizibu that is my upbringing kitegeeza bwe nagamba nti maze emyezi 6 nga sikola now her money is valid now that is fairness nti namukkiriza agenda n'akola naye tekinzigyako buvunaanyizibwa bwange nti buli mwezi renti ali ku nze okusomesa abaana kuli ku nze okujjanjaba abaana kuli ku nze okubambaza kuli ku nze mukyala wange ateeka okuba nga 70% endabika ye mi ekyo ye kalukya yange bwe banjigiriza nti tokkiriza mukyala kufuluma nga gomesi gyayambadde siyiyo akaviiri sikako engatu gisi so it's inherent of me to take care of her that way naye bw'afuna ssente ze ne tutuuka mu kazigizigi nga sirina alinda ebbaluwa yeerosa okujja how are we communicating tutandikira awo kati mwami Kyamagero okuzijjayo nagamba nti zizino obala mugamba nti sirina oba just automatically omukyala bwe mba sirina ssente nemugamba by the way maze emyezi 6 mulimu gwaweddewo ndi mukunoonya I mean between jobs agenda kujja naye omukyala nkugambye entendeka yaffe ya society teyogera mazima na bwerufu ku nsimbi we lack a financial transparency era mwabagenda mwetaga mukola emisomo gino nti omukyala ne bw'aba ajjayo ssente teziba zize era agenda kugamba nti mwami Kyamagero alina tolina ssente ne nawana ez'ekibiina ompulira bulungi ninawe ezaki ez'ekibiina nsobola okwewolayo ne tuzza abaana ku ssomero bw'onoofuna nozzaawo sizize naye ng'akola mukyala munene mugandi mukolaki nagambye akwata kuzize za kibiina zino za kibiina kwatodde era n'omugamba nti kale leeta tulabe nga bwazikuwadde please njagala mumpulire bulungi mukabira nze mwenva ssente bw'ogenda ozimpa bwoti ngenda kujjako fees ngambe zino za fees zino za gundi zino zikuyambe mukulani zino zizo kuzompadde ate nteeka okuwaako naawe ezizo because it's in nga bwengattagatta neetaaga okumanya obeerawo otya kati obwerufu temubulina mu abakyala naye nga ate tugamba nedda twetaaga tufunewo mwenkanonkano okole nange enkole tuleete ebyo tubyogera eno mu luzungu bisawundinga bulungi naye ekyamazima ddoole ewaka omukyala ssente ye bw'agifuna batono abajja okujja agambe nti mwami zino ze twafunye neyo culture emu tulina cultures 52 mu Uganda mwabali mu Ministry of Gender mwatulakawo ne mulowooza ne muganda kino kye tugamba nti iko kyoze kinaakola emboozi eno tugireese naye ku basis yaki kubanga ne bye tugamba mbu emirimu gino culture zituwa religion nayo yagenda n'ebireeta kubanga abayudaaya abaaleeta eddiini wano n'abangereza badipendinga kuba Jews
alina abajuzi nabo baali patriarchal at that time. Yes. Leero omulembe gwe tulimu kyekitambula. Tugenda kwogera mboozi eno kunyumisa bafanda because bafanda be bakivuga kino. Bino byonna bitugenda. By the way, Dora, for a broader context, eno emboozi n'okugireeta tulwanagana na family kusigala nti weeri. Omuzungu tatwagala okubeera nga tusigaddewo nga family. Njagala bino tubijja nnyo mu bazungu nti equal opportunities ne mu bazungu omusajja akira ku makya n'ayoza ebintu ng'omukyala bw'ategeka abaana mu kubiraba mu movie kyanguwa. Kubanga omuzungu akozesa modo gye bayita daimu mu diplomacy, information, military or economic. Kati wano mu information ffe batufugidde mu firimu ne movies zetulaba n'obutawo bwe tusoma. Environment yaabwe bo ekikkiriza. Naye bannange bo bali abatugamba nti tubeere ne eco partnership, eco chose, rate yaabwe ya divorce eyimiridde etya. Tukirowoozeemu ekyo. Because we are going to say culture evolves and culture changes. Nekyo ekitukuumidde awamu. Nga bwe tugamba ntugenda kubeera ne partnerships zina at the different layers. Nze njagala tudiscussinga ekigambo ekikulu. When bwe tugenda okubeera ekintu kino. Tuleme gamba lumu nti atube ne eco partnerships kyamagero omwana aba atuuse okukyusa pampa agenda omukyuse. Doreen omwana ngenda mukyusa diaper. Era mukomyewo. Naye omwana gw'okyusiza diaper wanjawulo ku wange. Gw'ogenda kulaba waalina rash. Ogambe yafunye rash wano yafunye akatulu. Nze sigenda kalaba. Because inherently kiri mu maama. Naye agenda ddade mwami Kyamagere era oba oyambyeko ko. Katuwulira ekyo mwe kye mugamba mbu nyambyeko. Omusajja yenna mu maka yali akozeeko ekintu kino. Buli wakifuna tebakisiima. Okimanye ekyo? Nti waliwo n'abasajja yabakera ku makya n'agamba akatandika okwoza ebintu baasiimuule. Naye buli wamala okusiimuula ng'omukyala akumonga abuzanyi asiimudde wano. Mpe ekisiimuula because tetugenda kubitambuza nga bwe kiri kummwe. It's inherent of you. So the problem is okusiimibwa oba omusajja yenna yatondebwa kulabirira kitonde kikyala. Era omusajja yenna bw'akola n'afuna ssente eziwera kikyasaba. Munfunye yebiwala munfunye y'omukyala awo because kitusanyusa nnyo okulabirira n'okuwa abakyala. Kati bwe tibanga embeera bwekyo bwegenda okutambula bwe tunaatuuka mu bya kyozi njagala tudiscussinge kye muli mu kwewala mmwe nti tugenda kubeera ne equal opportunities ne equal choice omusajja lwagenda okugwa akwate amatoka atandika okugawaata mukyala we yakazaala tebalina mukozi bambi bali bakabira za njawulo bw'osanga Kyamagero mu mbeera eyo ng'awaata ettooke mukubire mu ngalo. Saagala tukifuule kyabwewaze mbu it is a must because tooni y'emboozi eno gy'eva batulaga nti kyabwewaze oteekwa mukulu wagenda kuvaawo obuzibu. Zikirizaako njogere ku nsonga emu. Twayogedde ekigambo fairness, obwenkanya. Ate emboozi eno eyogera nnyo ku fairness. Nti Doreen ali wano akedde n'ava ewaka n'agenda okukola. Omwami we naye akedde n'ava ewaka n'agenda okukola. Naye ng'amaka go galina okukola ki? Okutambula. Okitegeera? Ennyumba erina okusiimuulwa, emmere balina ogifumba, engoye balina ozzooza. Kati bw'osanga nti Doreen ono mwennyini on top of going to work, kubanga Andrew kyayogeddeko nti mu culture ye esente za kikyala za emergency. Za crisis. Naye waliwo cultures endala ng'esente za kikyala sente just like any other money. Sente za kikyala osobola ozikozesa nga any other money bwe zikola ki? Bwe zikola. So ekitegeeza omukyala naye alina okukola ng'amanyi nti alina okumiitinga family needs, obubwe obwa family obwa relatives, kubanga naye alinayo relatives. Ate munange in some cultures
it's not with my husband nti olina okulabirira n'abeewaffe ate kiriyo bwe mba ninayo abazadde balwadde nze nina okukola ki and that is in many cultures so ekitegeeza ne Doreen ateekeddwa okugenda n'afuba nnyo n'afunayo ki akole akasente agenda akole akomewo manyi jaamu yaffe ey'e Kampala addeyo ewaka ssaawa 2 nga n'amaaso tegakyakola ki tegakyalaba okitegeera n'ate watuukirayo essaawa 2 ez'ekiro yadde amaaso tegakyalaba ebigere bikooye mu kuva mu jaamu ayina emirimu emirala gy'alina okukola n'okwetegekera ebyenkya emirimu ki ono mukozi Doreen ono asiiba kati akola ku mulimu ng'ogwange Doreen ono ayinza okuba nga alina omukozi ewaka oba talina oba ne bw'aba nga amulina ewaka waliwo emirimu emirala gy'ateekeddwa okwekolera yadde alina ki yadde alina omukozi naye kati Doreen ono in the event that omukozi maybe agenze kwewaka naye ng'ate emirimu alina okusigala ng'agikola ekitegeeza esiyani we yagirese weeri emmere tennafumbirwa engoye ezimu si njozi n'ez'okugolola weeziri n'abaana weebali oluusi yabatutte ku ssomero naye alina ne deadline y'okumulimu alina ne deadline y'omulimu kompyuta alina ogiggulawo kati ate omwami yakomyewo kubanga gino emirimu society yamugamba si mirimu gyo fumbiro totuukayo okoza ebintu abomination era bajja gamba bamuloze ate balina omutegekera balina omuwooleza engoye ne bazigolola ate alina n'okulya emmere ennungi kubanga yawasa ate tasobola kukyusa ne dayipa yadde bebi waali okitegeera kakyalina okukola nga naye munnange naye atuuse waka nga mukoowu nnyo ate Doreen kakusala ekirime bw'amala okukola ebyo byonna ate yeeteekereteekera omwami anti amulinze kati omwami naye akomyeyo nga mukoowu muzibu naye amaaso tegakyatunula ng'omukyala bwe yakomyeyo so alina okuwummuza ebirowoozo n'awummulako oba ku NTV n'agendako ku social media n'asakayo amawulire ebigenda mu maaso amawulire byonna ebyo ate oluusi nezi homework z'abaana waliwo abasajja abataagala zimanyi era maama homework nga kati maama ono akomyewo balina okulya ebyo byonna bye nayogeddeko byakutegeka ate nga tekiri mu musajja nti ye asobola egyo emirimu nga bwengi describinze si ya musajja kusinziira ku society yaffe bwe yatukuza maybe kanjogere ekyo bwe yatukuza so ekitegeeza omukazi alina okubeera supernatural because for me I call that supernatural era muli nti akole akomewo ng'atakyatunula oba alieyo ku njaga oba alieyo ki afune that supernatural power asobole okuperforminga all those roles and at the end of the day agende mu buliri omukulu amulinze naye nga mukoowu muzibu tayagala kumanya kati awo families we zitandikira okwona awo tewali fairness wetali leka nsoke nkyangangire wano awo tewali fairness nabagambye emboozi eno njagala tuginyumye nga tutunuulira weni kyenjagala okubuuza mugenda kuwuliriza ekisooka omukyalo oli oŋŋambye mukozi akeera n'agenda n'akola nga ggwe n'afuluma n'ayiiya ensi omukyala yenna ng'oli mufumbo bw'okeera ku makya n'ogenda n'okola funa omukozi ewaka funa omukozi ewaka okitegedde bw'ogenda n'okola tosuula buvunaanyizibwa bwo era mu bantu b'olina okusinga okukubira ng'oli ku mulimu abeera mukozi wo because you've extended your career and I love it omukazi ng'avudde waka ne yeeyongera n'agenda n'akola binnyumira nnyo naye buli buvunaanyizibwa bwo abasajja tuzimba nju abakyala ne mugafuula amaka kitegeeza nti gwe bw'oba osazeewo ogenda kukola ku mulimu gw'oveeyo ku ssaawa 2 nga bw'ogambye mu jaamu wa Kampala gwe mubeeramu funa omukozi agenda okukola bino wammanga
agenda kuyonja ewaka nga bwe wamutendeka nze soogera na mukozi because tunyumya kuki tewali yes oli eyamuleeta kumuyamba ku mirimu gye yakola extension kyage amanyi kyayagala okay kitegeeza bbaawo bw'abanga agenda kudda ewaka bbaawo bala alina okulya emmere ennungi njagadde nnyo ndokozesa ekigambo emmere ennungi kitegeeza nti omukozi ogenda mukubira essimu era omusupervising omugambe pulose kola balugu kola amatooke otekeko n'akaceere ka bokisi enva tozisiika nja zisanga era bw'okomawo ewaka gw'omanye engeri gy'omanaginga era n'otuka n'ombuuza prositino kyawedde nti kyawedde what does it entail nti newankubadde oli mukozi obuvunaanyizibwa bwo tobusudde togambye balo nti engeri gy'onsooseewo weeyirewo amakuloni wagenda kubaawo obuzibu era you've participated in the making of the food oli yafumbye gwe bw'okomyewo n'osiika enva era n'osaavinga balo ontegedde bulungi kyozo zikuvuddeko because you've paid the maid okuyambako okutambuza bino nga bwogoba kino kyakubiri nakubuuzizza when di lwe tutagenda kubeera fair tubeera ffeka babiri nze naawe Doreen tetulina mukozi tulina abaana babizi tuli mu kwiriba eno n'eri oŋŋambye nti ova Kampala obeera Kawempe jjaamu w'Ekawempe mugimu muzibu otudde mu jjaamu n'oŋŋamba nti mwami bw'oba gwe otuuse ewaka nyamba abaana bajjeyo ku ssomero your tone your choice of words bano abaana bangi era ngenda kubajjayo nga seeganyizza naye nga bwe tulonaka we tulinda tugenda kukola ki nyaabwe yabatendeka nti omukomawo gundi ogenda n'oyoza ebintu gundi ogenda n'okola kati nze nninda mukyala wange kudda naye era bw'akomawo ne mmwe kambanyumize mu Afirika naddala mu culture mwenva ng'Omuganda this is how I was taught omukyala era bakadde bange njagala nnyo beebaza nebaza nnyo maama wange Rose ne kitange Yokaana Sebowa nti bantendeka ekitonde ekikyala kitambula kitya mu culture mwenva mu Baganda basomesa nti omukyala abeera ne beads zino ez'omukiwatu muziyita obutiti obutiti nga buliko colors ez'enjawulo obutiti nga butegeeza nti omukyala alina ennaku 7 ng'ali mu nsonga ze alina ennaku 7 when she's drying up alina ennaku 7 ng'ali mu ovulation alina ennaku 7 ng'ali fertile nekitwa the 28 calendar ey'aba Ethiopia nga temunagenda kuzineza mwezi 31 kitegeeza nti mwezi ennaku 28 omwana ow'obuwala yamanyanga season kimwali n'engeri gy'agenda okwetegekera okufumba era bids zino awamu bwewasuka nga embira 7 newabeerawo red embira 7 newabeerawo white embira 7 newabeerawo green ye seasons mwe yatambuliranga era buno obutiti bwatuyambanga nnyo okumanya nti ndabika nafunye olubuto kubanga bunkutte oba ndabika nagezze ekyo nga kiva nti yateekateeka bye tuli ewaka wano I can be a chef nga nsobola okufumbira lasagna n'omulya naye omukyala yatendekebwa from the word go engeri gy'agenda okujjanjaba ab'omu maka ge basing on what they are eating ekyo kiva mu culture mwe tuva nti jjajja mwe yabagambanga nti ennyama tugenda girya ku Sande kwokka si busiru nti yamanyanga nti ennyama erwa mu mubiri wano wakati mugenda kulya ebijanjalo ebinyeebwa n'enva endiibwa era omukyala bw'omugamba nti owaayi olubuto sitegeera mmaze ennaku 2 sisumulukuka ng'akukolera kalozimere ng'agamba kanywe omusajja ebyo tabirina the knowledge the intellect of doing that kiri ku ye kati njagala tubuuze ddi omusajja lwagenda ofumba era agenda fumba for how long okay tugenda kuwumulamu katono naye mbaleza bakubuuza kino ekibuuzo nti tulina kulinda eyo wenu wejjira oba weetagisa ng'omusajja yes ng'omusajja ajjamu n'ayambako nti okulingizayo mufumbiro nti oba kati oba akooya asinaba when is it when
that is just not being Yes, kitundu kyakusatu. Webale nnyo. But keep the comments coming in, keep the conversation flowing. Nga nawe oteekayo endowooza yo bannange. Tulinayo endowooza ze tufunye ez'enjawulo. Kansokenzi wasomere before we continue. Julio Hilk Josh agamba live from Remia Gasembabule. Winfred Nakamya, thank you for the show. Nze obufumbo bwagaana era omusajja mbeera naye tewali mukwano. Okay. Bibyo mubiwulire. Joe Mutas agamba tutuuse morning to you. Cleopatra agamba ebulaaya teri ebyo ekikopo kitwala wekka nga teri akutumye. Ebulaaya life ya hustle husband and wife. Okay. Keep the conversations coming. Keep the comments coming as we continue. Yes. Doreen, tumulidde wali. Weni eyo tugipima tutya? Eriko weather eriko chi wejjira. Eriko season. Eriko season. Yeah. When eyo mami chagamba we savinze chai. Genda maaso. It is well. It is well. Okay. When eyo mbadde njagala ngireteera mu context emu mu example gyawadde. Nti asoose mukyala tuuka ewaka. Omukyala n'amusaba nti engeri gy'onsoose gyayo abaana ku ssomero. When can that one come in? Maybe namusaba kubanga era bwotyo bwekityo bwe kyazze saagala kikyusa. Namusaba mukama wange onsoose waka nsaba onzigira abaana bange ku ssomero. So tulaba nti emirimu egyo mikulu nnyo. By the way, emirimu egyo ezo ze tuyita chores bwe ziba tezikoleddwa. Tewali n'omwami n'omulimu gukulema. Kubanga ojja tuukayo oyambadde ebigoye ebiddugala. Gavumenti atono abadde. Yavuddeyo talidde. Kwegamba buli omu yayayuuya tebamutegeera asiiwuse. Enjala zikomeeri. Kwegamba tategeerekeka. So tukkiriza nti mu society yonna emirimu egyo girina okukolebwa. Mikulu nnyo. Era n'abaami bali mu office olw'okuba waliwo akola egyo emirimu. Oba mukozi oba mukazi. Omukyala naye waliwo alina okubeerawo ng'akola egyo emirimu. Kyova olabanga topic eno tulina ogyogerako. Singa emirimu egyo abakyala bakera ne bagamba nti ffe tugivuddeko kitegeeza ki? Nti amaka gajja kwonooneka, society ejja kwonooneka. Ate naffe tetwagala emirimu egyo gibeeko engeri gye gitakoleddwamu. Naye tugamba mu nkola gy'egyo emirimu tugikoze tutya obutasobola kumenya rudda lumu. Kubanga ojja kusanga nga omuntu omu singa nina akafaananyi ne nkulaga nti ali bw'ati kubanga ebimumenya bingi ate omulala asobola otambula straight. Tugamba nti tufune balance. When bw'obanga ojjayo yiza okusanga abaana abamu tebasobola kwefumbira kacaayi kyokka enjala ebaluma. Bavudde ku ssomero balina okufuna ekyokulya ne bakola homework. So omukyala akyali mu jjaamu. Kubanga oluusi yeesanze nga n'essaawa ze ku mulimu ya extendizeeyo an extra hour kubanga emirimu alina ogikola. Ate tebatajja kuleka bamugobe. That's where now the man should understand. N'amanya nti njagala mukyala wange abeere ng'akola. Naye nsobola okuyambirawa nziggyeyo abaana naye beetaaga kacaayi. Tumanyi nti omusajja tayagala kugenda kukuma sigiri ateekeko caayi oba gaasi. N'ekiyinza okuba nti balinayo kaketo ewaka. Balina amasannyalaze they can afford. Kubanga omukyala akola n'omwami akola essente za keto n'okusasulira amasannyalaze bazirina. Does it do any harm omwami bw'ateeka wali oba ku gaasi oba ku keto caayi najja naawe abaana ne banywa ne basigala nga bakola homework omukyala n'amusanga. So those are the instances when ngamba nti omwami ayinza okuyingirawo. Waliwo omwami Kyamagero nga tutandika show yayogedde nti yagezaako okukola something when the wife had given birth. Those are the instances we tugamba nti jangu oweweezeeko. We call it reducing the work. The burden. How can we reduce the burden? Tusobola atya okuweweezaako nti n'omukyala agenda apakase
ate nga n'emirimu gy'awaka tegimunyiga nnyo. That's the fairness. Naye nga ate okugiweweezaako kijja kwetaaga okukyusaamu mu ndowooza. Eyani? Ey'abakyala, in fact esookera ku y'abakyala. Kubanga ffe abakyala ffe tugamba nti omwana wange nali mpuliddeko omukyala omu ate nga mukyala kwegamba wa buvumu bw'ayogera ku equality. Naye nagamba simanyi oba what I can feel bwe nsanga nga my boy who was newly married nga yeefumbira caayi. Obawulira? Kubanga abakyala ffe we have the primary role oba ffe tulina obuvunaanyizibwa obunene okusocializinga oba okuyigiriza ate tusocializinga abawala n'abalenzi. N'omwana omulenzi gw'omulaga nti gwe nkuzadde ng'oli mulenzi bino tolina bikola oba bino osobola obbikola. Kati bw'osangawo endowooza ng'ekyali nti omwana wange amaze okuwasa asobola okufumba oyo omukyala yamuloga. You get it? So mindset eyo kasevo nti ndi mukikola mu bulungi by the way bano abaana baffe tubazadde wamu kyokka bavudde kusoma bagamba daddy we are hungry but how will you start saying wait for money? How? Kati omwana oyo bw'akula kati tandikira ku oyo bw'akula ng'amanyi nti by the way I used to come from school my dad would pick me nentuuka ewaka nampa ne chai. Oyo omwana tajja kisanga mu buzibu okikola ng'akiraba taata akikola. Webale nnyo nti patterns abaana naddala guno mulembe gwe tulina the alpha generation ejja their outlook tebayigana bebabuulidde bayiga by observing. Bwe tujja n'ogamba ekigambo nti ovaako ki bw'oteekako keto n'ofumba caayi n'omuwa Mandela n'ezzaza ne banywa mwatu siina kyenvaako naye mu mutima kimwe nkikoledde era ne mateeka bagamba in what spirit was this law designed. Abasajja tebalina buzibu actually kuyamba ku bakyala ku mirimu egy'enjawulo ewaka. Obuzibu we balina abasajja kino njaga mumpulire bulungi ekibeeraliikiriza ennyo ke kajanja ne kye bayita weaponized incompetence. Nti omuntu agenda kutuuka atandika ekifuula kya bulijjo nti amasiyani gago agenda okugamba nti wasiibye wano ebintu byonna bijjudde mu sinki because the generation we are dealing with Tony yaabwe eri entitled. Oyo akugambye ali e Bulaaya nti wano e Bulaaya buli omu nga bw'okiridde situka okyeyoleze. The conditioning and the culture of the West allows it. Abajapan omukyala bamukuza alina kubeera geisha omusajja nga samurai. Leero Japan yenyu ku nsi ekyasinza okukola tekinologi ow'amaanyi culture bwe yabavaako. Ffe lwakirowooza nti tuli bakitalo nnyo nti tugenda kyusa bino. The thin line eriwo era contention y'abasajja eri kajanja na kukisussa nti mwe abakyala lwaki kino mwakireese ate nga mukiteekawo nti kyabwewaze. Kati mwami Kyamagero muba mwagala bakoze toni ki? Muliriza nakubuuzizza the when. Teri musajja mumpulirize teri musajja asobola kera ku makya n'agaana kuyamba mukyala we. Taliyo. Mwami Kyamagero taliyo. Jebali yenga tasobola. Omukyala yenna kasita omukyala yenna atandika okuteekawo ekintu ng'agamba nti it is a must. A man is going to resist it. Bwe kasita okireeta nti ogamba nti bw'oba tokoze kino okufa n'obutanyagwa tagenda kikola. Kye nagambye nti tutandike okubeera honest with our communication. Tunyumya tutya na toni ki gye tukozesa. Mugenda kukozesa omulembe guno nga mwogera nga abalina amanyi omulembe gwe tulimu abantu balina nnyo rights balina nnyo rights but they don't know what is right. We are drumming for rights than what is the right. Ekituufu kye kiriwa. Njagala ffenna twekube mu mutima tutandika okunoonya kino kyava ate sagala omuntu afuna byagambe nti nwanira ddembe ly'abasajja. No, I am not for masculinity or feminism. Njagala tumanye amaka tugenda kuwangaala tutya ffenna.
mu mbeera eno because okola nkola oli mujjamu weeka wempe nange najjamu gwe n'okola nayo weeka Entebbe Road naye tulina abaana wakati awo twafunye omukozi ewaka kati maama oyagala nzi ate nkubira omukozi mubuuze nti polose balidde awo sigenda kutuukawo abasajja bo bagamba ekintu kimu when do you need me to come in because ekyo maama yatondebwa nti asobola okubeera awo n'atunuulira omwana n'amanya nti ono omwana mulwadde taata takimanyi kati mwagala iko gundi iko opportunities iko partnership iko choice kati nze mutunuulidde appetite yekendedde I don't know as a father nti omwana appetite bwekendeera ayinza okuba alinamu obulwadde naye maama ye ate akimanyi era yensonga lwaki ffe batugamba nga tutuula ku lujjuliro mu kulya kwe tuyigire empisa kolabira omwana atalina appetite kolabira omwana alina appetite komanyira ow'omululu komanyira omugabi these are values that come from our culture kati nze onsuubidde nti zaza agenda kubeera awo mugamba ali emmere agamba dad I don't want to eat anti ayogera luzungu mwogera luzungu drink it I don't want to me it's not a red flag Dera ayinza okuba talina appetite nga nange naye maama that's a red flag ono omwana egi gyalimu alina okuba nga alya era agenda gira bw'ati amutwale mu ddwaliro bamukebera abadde afunyemu kamalaria appetite kwe kukendeera so the reason here is one ani adraming embeera eno aleeta equality ono agala mutubeere n'omwenkanyenkanye ewaka ono muzungu Mwami Kyamagero kambuuze buuza wano wogambye nti maama sokutunulira omwana bw'ati naga nti oli omwana mulwadde I thought nti maama ne taata abaana buvunaanyizibwa bwa babiri fembi you understand yes nti kati taata ye apaying attention ku baana ddi ye ebikwata ku baana abiraba ddi nagamba nti kati zaza mulwadde oba kati Bros mulwadde katukole bwe tuti mama waba taliwo in that gundi tata chi attention eri wakati era mama bwakuba essimu nga nze nasigadde ewaka n'abaana ambuuza yabo bali batya tatubadde tuli wano mu kulya naye zazo ono aganya okulya naye tumuleka osanga tayagala nnyo okulya leero mama taliwo ali mu diaspora naddamu n'akuba de 3 ndizazo ono yatandise okulya mbu era tannalya nti mumpe njogere naye weewulira otya fathers ask what do you think mothers ask how do you feel bino ebintu byanjawulo katonda abituwanga byanjawulo ne bw'okintendeko okumala emyaka sisobola kireetanga ggwe era maama ajja kuŋŋamba ku ssimu Kyamagero mwana mutwale mu ddwaliro bamukyalaika alina ekimuluma naye nga nze wano wendaba ali ku muzuuli ddi taata lwagenda okupayinga attention ku baana taata mukulembeze era agenda bagamba tulina okugenda okusaba tulina okugenda okusoma kino wakati w'emyaka 0 ku myaka 12 we tusinga okukolera abaana ng'amaka nti maama agenda kunakyalinga nze ngenda kugunjula era bw'okola omusango nga bagamba kitaawo kadde olowooza maama taliwo tasobola mubonereza ne bamugamba pakati guno gukusinze onyooma mukyala wange era bakulinze era bwe nkomawo nga baŋŋamba nti zaza kino kyaganye era nga mugamba nti nagamba ntya oda wentandikira nagamba ntya because nkuze nkutraininga nga nkutreaminga nga nkutegeeza bino maama kyasinga okuteeka actually mu mutima mu baana ye nurturing obuntu bulamu buva nnyo ku maama kubanga taata agenda kutunulira kubuuze mwawumudde wabadde wakumeka nti wakuna luzungu lwaki walugudde naye ate maama jagamba amatofa ino bayagudde oluzungu nze nange oluzungu nali mubi nnyo nga sirumanyi obuntu bulamu n'obugumiikiriza buveeyo mu bbo kati bwe tunaatandika okugamba nti ate zino choose dorini kankusese omuntu apushinga agenda eno apushinga nnyo ku mirimu gyakwoza ngoye gyakwoza bintu kufumba mmere
ebintu biri ebi kiribwe kitudorin njagala otuulize emboozi eno wetambulira era obagamba nti omusajja omusanga ayoza ebintu ng'asiimuula enju nga yeefumbira si musajja batambulira ku bintu ebi mukiwa obudde muwulirize emboozi eno engeri gye baginiitinga bino ebirala bino twetooloola bwetooloozi nga tunambula doyini tuddeyo ku baana wali mukyo kino omwana bwayonooneka oba ne bamulanga abba ku kyalo oba nga yekola ebintu ebitategerekeka either ku social media oba mu bulamu obwa bulijjo bagamba bazadde bo to blame your parents tebakuza tebagamba nti maama wo teyakuza oba taata wo teyakuza it is on both bani abamuzaala naye kati awo twogere ku the eco mwami Kyamagero gyayogerako kuba njagala tugitegeere bulungi bw'ogamba eco chores I think it's about the division gye nayogedde nti waliwo omuntu omu ali mu kumenyeka nnyo ate mu kumenyeka nnyo kirina implications nyingi ku bulamu bwe ne ku maka gammwe ne kukyasobola okuweereza abaana kubanga amenyeka nnyo and for me I think that is the voice of the women that's what it bamenyeka nnyo about nga bwe nakugambye nti wayinza okubaawo omukyala omukozi nganze n'obuvunanyizibwa buli bwonna ayinza n'okubanga n'abaana tebali yeewaka maybe abaana bali mu boarding naye ng'egyo emirimu gyonna gisigala weegiri ate ng'egyo emirimu gya mukyala according to our society gya mukyala si gya mwami so nze kye nandyagadde ndabe abasajja bagiramuwa first of all okutegeera nti waliwo omuntu omulala ali mu kumenyeka nnyo ku lwagi n'emirimu kubanga kisookera kitegeera n'okkiriza nti mukyala wange akeera ku makya nnyo saawa 12 n'agenda okukola ate n'omulimu gwina demands nyingi akomawo akooye naye ate alina okukola bino byonna nze ndowooza bw'obanga omusajja asobola okukiraba kubanga waliwo oli nga tasobola nakiraba gamba y'abakyala yamanyi mirimu gye naye nga bw'obanga osobola okukiraba n'ogamba yazuukuse saawa 12 yagenze n'asiiba ng'akola akomyewo gino emirimu gyonna weegiri kati kumpi wagendera okutegekera next day ajja kuba mu ssaawa 6 genda okulaba omukyala nga amaaso gasiiba gamyuse nga kwegamba n'omulaba ng'aliko stress kati omwami Kyamagero yabuuzizza nti where do you come in honestly omuntu oyo kwegamba ayinza n'obutayogera naye naawe ng'omuntu kyokka oli wali maybe your shirt is not ironed because njagala eno conversation kuba mwami Kyamagero agambye batera okwogera okufumba baleete biringe bamanyi nti abasajja tebaagala kubanga the chores kyetugamba how can we reduce the burden giweweereko tulabe nga at least tuyambagane ate mu kuyambagana mulimu ne technology by the way nga bwe nayogedde nti mu kifo ky'okugenda okukuma sigiri wemba manyi nti gasi waali manyi nti mu ddakiika emu omuntu bw'ajja oyo yagisobola naye waliwo balinga ne gasi tebakola ki tebamulina maybe ogenda sanga omukyala abadde alina okuleeta enku kubanga in most cultures enku za bakyala be balina zinoonya n'okusena amazzi n'okufumba kati mwabo mu kategore eyo enjogera kweyo kati kanve mu bano ab'oluzungu ngende mu bali osanga okufumba emmere kyetaagisa amazzi kyetaagisa enku ate maybe omukyala yakedde okulima n'akomawo n'emmere naye ng'agenza ogituusa ewaka enku teziriiyo oba amazzi tegaliiyo wanaagendera okusena amazzi akomewo afumbe obukoowu okitegeera kati awo nze nandyagadde ndabe ng'omusajja agamba mu kino yadde emmere nga Kyamagero bw'agambye nti nyinza obutagifumba bulungi
emmere sijja gifumba naye kiki ensobola okuweweezaako okuyamba koko oluusi waliwo wano yes bagenda kukunyisa mu peiraawo osange nga enku osobola ozituusa ewaka awo naye n'agenda mu fumbiro n'awanga n'afumba ne mugirya nga muli basanyufu naye omanyi omuntu okufumba emmere agamba naye emirimu ginzita yadde takulaga tajja kukulaga naye ali wano agambe lutudde ne mwami Kyama yagambye nti ne Tony wuliriza gye kiva wuliriza ku Tony bagamba nino bikola bikole naye nga si musajja ate ne Tony bwebera nga egonze ng'omusabye era yasigala mu kiri nti siteekeddwa kutuuka mu fumbiro oba siteekeddwa kola bwenti ekyo kye nagambye weaponizing incompetence omuntu akeera ku makyanga amanye ekintu asobola okukikola naye n'ateekawo embeera nti kwegamba kizito nnyo era yeetaaga okujja omusitulireko omuyambeko wuliriza omusajja yenna let's go back to the basics katuddeko track mabega wawasaani mukyalawo webale nnyo mukyala wange naye nga tanafuka mukyala wange yali mukwano gwange because bino byonna tugenda kubyogera ng'abantu abamu bawasiza bakyala actually mu sub-Saharan Africa okuwasa edda teyalinga musajja yeesalirawo gwagenda kuwasa nze nabeeranga eno mwami Ssebbowa n'atambula kitera mba ndi awo nga bakundeetedde ne bagamba oyo ye mukyalawo era the archmatriarch not patriarch the archmatriarch jjajja mukyala yakwatagananga ne kitange ne bafuna ku nte ezimu ne batwala okusasula omukyala meaning nti ono omukyala waffe abamusasudde simulinaako na buvunaanyizibwa that is why divorce yali nga nzibu nva ku kikyesaagula because bali baweeyinga nga family ezo ne bamanya nti family y'abagundi bakola kino sibasezi tusobola okuwasaayo bwe tudda mu mulembe gwa leero gwe gwogambye ogulimu ne technology I for one my wife doesn't wash clothes nenategeera nti antalina zooza bwe yazoozanga ng'afuna obubwa nga detergent amuyisa bubi namugamba kyetulina okusooka okunoonya washing machine kubanga nkirabye nti buli bwamala okwoza nenzijja omukwataka ngamba ogenda kunkosa naye nga yali takiŋŋamba nti bwe nkunya engoye ngenda funa bruises detergent ampisa bubi neŋŋamba twetaaga washing machine kikyengezaako kulaga nti wawasaani mukwano gwo because mukwano gwo mwogera that's another angle then because tugenda kwogera kyetuyita equality naye nga mu maka abantu boogera ku WhatsApp nga basula mu kitanda eki naye nga message ziri ku WhatsApp by the way good morning this and this is not home naye nga twasuza waka ffenna tuli mu mulembe ogw'abakyala n'abasajja abali egocentric nze ndi wakabi naawe Doreen oli wakabi ogoba kikyo ngoba kyange omuntu avuga narrative eno mu maka afubye nnyo okulaba nti ba single mothers ne ba baby mamas balinnya okusinga amaka okusigalawo because omusajja bamugamba essaawa zino nti osobola okusigala mu maka n'ogumiikiriza omukyala akola kino kino ati awo nkolawo kibulaadi nvaawo ne ŋŋenda n'enkola ebyange so tutandikire ku mbala values why are we marrying nga tunatandika kugamba bino equal partnership equal chose values kize twawasa mukyala wo omanyi ffe tuba tugenda okuwasa eno ewaffe mu Buganda bakubuuza mukyala wo osobola omutunuulira in the next 30 years can you still be friends eyo lenzi n'ogikubamu naye kano akajanja kaalina tugenda kulwana omukyala kye kitonde kyokka Katonda kye yatonda nti kitunuulira omusajja ne kimulaba mu myaka 4 n'agamba ono bw'aba nga alina boda 2 kati ng'alina ne bizinensi eno mu myaka 10 we tugenda kuya ne hardware kati fedora ne tunajja tugamba veewo omusajja mu kopi your projection is clear and you'll actually get to that tutandikira awo who did we marry and why did we marry them bw'abanga mukwano gwo teri musajja agenda kukkiriza mukwano gwe kubonaabona
taliyo. Kyakubiri, omusajja yenna nga mukyala wa mussaamu ekitiibwa. Submission is to the woman, not to the man. Teri musajja asobola kuvaayo n'agamba nti nze mukyala wange is submissive, tumi oba olimba. Omukyala ya submitting, omukyala yayogera n'ajja n'agamba nti nze bazze I am submissive to my wife. Brother to my husband. Kubanga ye yakiraba kibe waliwo okutya, asobola okutya. Nga bw'ojja n'oteekawo embeera bububu, there is fear. That's not your friend. Naye mukwano gwo ye asobola okugamba mwami Kyamagulu aba agambe kino tetugenda kikola. She is submissive. Naye ki ekimuleetera okubeera nti ali submissive nti mwami Kyamagera amulabirira amukulembera ate mukwano gwe. Okay. Kati tuli mu kwogera ku mboozi ey'abantu abali mu bufumbo abatali friendly, they are not friends, kyekisooka, bali egocentric, beefudde abamanye nnyo, tebalina bwerufu. Gwe okimanyi nti mukyala we asobola okulaba ng'otuula bw'oti n'amanya nti bba wange alabika yafunye ejjute. Omukyala because munaaba na mwenna era agamba nti wano watudde waliwo ekiwuka ekyakuyingidde era n'akinyiga n'akijjayo. Oyo mukwano gwo. Today si bye ebiriwo. Tuwasizza nyash, tuwasizza money, tuwasizza power and positions and color. Ebyana ebirungi nga bisiteera ebyeru basiraga kito nagambe ekyo kyengenda okutwala. But what are the values? Ne projection eyo values kyo ze tunuulidde. Ate mu byonna bino bye tutunuulira njagala tutunuulire nnyo emboozi kambazeeko mu theology katono. Mwami Kyamagero tuketuwummulemu katono. Ekitundu ekisembayo ya conversation enyuma bitya obudde butuddukako naye it's fine. Katsomeko comments from social media. We have Odo Omolo. Yagamba yes, it's possible, why not? Where there is love, everything is possible. Then ononagamba nti Senyondo John, with this mentality it will take thousands of years African countries to develop. A woman and a man, they're all human. Everyone can care about each other. That's why European countries are farther than us. Kwagala Anet, very true, and it's a natural thing. You find yourself disrespecting the one who doesn't provide. Mukawulidako. Anthony Tamahulo, where it's written that where is it written that men should be providers? Maweje look, and they should be submissive to their husbands. No man can care for, protect and provide for who he cannot control. Moses Wakwekizana, I swear when the situation comes to the worst, a man will always choose his life rather than suffering for someone who may leave him after some time. Please advise ladies to at least behave like human beings. We are all created to take care of one another in different aspects. So don't generalize men are meant to, it's love which can make wonders in families. Okay, Adira Sembayo, Mwami Kyamagero, you are right, and there you can get the respect, but when I'm looking for myself, how will I respect you? When I'm looking over after myself, yes, after myself, how will I respect you? Okay, Asembayo, Ali Sembutala, Gamba, he is focused on responsibilities and not the unpaid care work. Can we focus on discussing the unpaid work women are doing along with actually contributing to the financial status of the family? This is not just about employed women. Even women in informal and villages are doing it. Unpaid work. Can't handle it out. It was my turn. Oh yes. Please, apologies. Thank you very much. Those are the comments. Maybe katkangende comments. On the last comment, tamu issue ya unpaid care work. Your issue, we kasera webogera unpaid care work. People are quick at twisting it and saying women want to be paid for the chores they are doing at home. But what we are saying is that we want that work to be recognized. Twetaga buli omu amanye nti waliwo very important work.
inokukolebwa if society is to function in a normal way. That is the unpaid care work, and it will always be there. Yes, it has been there and it will always be there. Yes. Waliwo emirimu inokukolebwa for the well-being of each and every individual. Omwami, omukyala, abaana, the elderly, the sick, egyo emirimu ginokukola ki okukolebwa. The division of labor between men and women. Engeri emirimu gye gyagabanyibwamu giraga nti egyo emirimu egiri unpaid gyonna gyagwa wa side yaki ya mukyala, nti bwaba waliwo omulwadde ewaka of course bagamba omukyala yamanyi okukwata omulwadde bulungi n'okumulabira n'okumanya okumuliisa and all that. Bwabanga there is an elderly person at home, mukyala, abaana mukyala, care work, because preparing food, all those things bitubadde twogerako are care work. Naye ng'ate buli omu akola ki abyetaaga. Naye ate tugamba nti kati abakyala on top of that unpaid care work ate balina n'okukola in whatever, whether office, whether business, the formal and informal sector. Twagala kyetwagala, we are not encouraging any woman tasigale waka ng'alinze mwami amuleetere esente oba byayagala. Tugamba n'abakyala mukole, contribute to the family. When you're contributing to the family, you're contributing to society, you're contributing to the economy. Okay. Namwe abakyala tumanye nti waliwo kye muleeta on table. Okay. So egyo emirimu gino okukolebwa. Naye tugamba nti omukyala bw'anaaba anaacontributinga ate nga ne gino gyonna gigye. What can be done okulabika nti gino emirimu egiri unpaid gikendeera. Tuyina engeri gye tusobola gikendeeza mu one is redistribution. Nti waliwo emirimu ddala gye tumanyi nti other members of the family can do. Other members of the family are the husband. Bino bye tubadde twogerako, osobola okuteekamu eketto and you boil your tea, you can iron your shirt, you can do that. Instead of kulinda oli akole kiri amale agenda akole ne kiri. But we also look at boys and girls. Still the burden n'abawala abato beesanga balina emirimu mingi compared to the boys. Naye ate naye yasitudde homework gy'alina okukola okumaliriza alyoke yeebake. Oli yakola ye nga depression agenda ne yeebaka. What are the implications? Kiviiramu ki? Nti ono alina emirimu bamuyita akole bino naye alina homework, you know. So that is the whole principle fairness. Emirimu tusobola tutyo gikendeeza okulabika nti n'abalala nabo bakoleko. Of course it's not only the family. Waliwo n'ebyo gikendeeza which involve more than the family. Nga government. Amazzi, for example, in villages, where do they go to fetch water? If there is tapped water in the village, ekitegeeza bwe mba nfumba nga amazzi gali wali katap, my work is reduced, the burden is reduced. Enku, if I have energy that is more friendly, then omulimu gwange guba kukola ki? Guba gukendeera. And all those, so tulina okulaba ebyo biki ebyo abakyala ebisobola okubayamba okukendeeza kw'egyo emirimu. But of course mwe mugiramu ensonga gye twogerako leero nti iko okola nkola naye nina gino emirimu gyonna, kiki ekyo ky'osobola okukolawo ne gikendeera nange nensobola okukola emirimu gyange ki obulungi. I think that's how best we could unpack that partnership gye twogera. Ate ensonga evuddeyo nti you will not see your friend burdened n'omumenya. So ne mujjamu ekirala nti what is the face of the marriages we have? What shape do they have? What season are you in? Yeah, what season are we in? Abantu that marriage partnership bagirabanga ki? Nti oba omenye kwomenyeke, am I looking at my friend? Am I looking at someone I'll be with? Ongamba bwe byonooneka nga nkola ki? Ng'odduka ng'ogenda. So bwe mba mmanyi nti ngenda kubeera n'ono omuntu, I'm a husband, let me put myself, then njagamba nedda saagala mukyala wange afune bad health, poor health, because of stress and a lot of work. So let's see ways of reducing it.
njagamba maybe bwe tuba tubadde tukozesa nku let's upgrade if it's affordable ave mu mukka because it affects our health. So waliwo byensobola okwenkolera kati kansale okuva leero mbeere nga asobola okwegoyera esaati zange when I have free time I iron. I can help out on the children to do homework ngebyo. So n'omukyala naye asobola concentratinga wali. So that is where we are trying to strike a balance. Nti emirimu gino should it be a burden of a woman because culture says so, or tukkirize nti kati omukyala naye alina contributing ewaka ne mu economy yaffe eno, therefore tufune engeri gye tukola ki gye tu striking at a balance. Yes. Because I mean she's no longer the other woman who sits home and the husband provides. No. Takyaliye. Yes. Yeah. Okay. Abaami abatakola abatudde waka tusobola bakwatako ko abatudde waka nga takola akolawo ki kati mnaije balinga ye tayagala kola enaku zino abaami tebagala kola so bali waka abakyala bakeera ne bakola buli kimu ne ba providing emmere ebyokulya byonna abaana kubalabirira naye nga semaka atudde ekisooka ogenda kumenyawo ekigambo ky'ogambye nti basajja bali eyo bangi tebagala kola. Omusajja yenna yatondebwa kola era bw'aba takola kisajjasajja kiri awo. Omusajja ateeka okkeera ku makya n'afuluma n'agenda n'akola. Era ewakulanga ng'oli mwana wa bulenzi mu culture mwenva baakuwanga ettaka okumpi ekibanja. Ekibanja ekyo ng'olina okulimirako. Bwe walimanga ebyavanga mu kulima n'okwatako a portion n'ogitwala ku ggombolola n'owa omusolo era n'ogulira ne kitaawe kanzu n'omugamba nti yeeno naye ekibanja ekyo taata we yalinga akimonitalinga. The element was for you to grow and multiply wealth of a family. So omusajja atakola nga ali eyo whatever culture you're in simanyi bigambo biyinza kugamba baako kyokola. Waliwo yabuuzizza naye tulina omulembeero ogw'abasajja n'abalabye baliyo babuyabuya bali ku internet bagamba nze kasitamba nga nkozi omubiri omanye agenda eno omuzungu alina engeri gyagipushinze in a very subtle way ate ntakifaako nti tulina ebisajja ebyagala okuweebwa obuweebwa tudde. Kati omusajja yenna ali ku programu yamwazuze mutya leero bw'oba ggwe ng'oli eyo ng'oyagala kitonde kikaze kuwa ogenda kugumiikiriza ebintu bino wammanga okuvoolwa bagenda kuvuma bagenda kufutyanka tolina kyogenda kugamba abaana bo kukola because you've allowed the roles and responsibilities to flip. Okwanukula mwe kyemuyita paid wakiyisa otya unpaid care work unpaid care eyewakaawo mu culture gyenva nze ng'omusajja mukyala wange nina ssente zemuwa nga talina kyagenda nga zize zankalira zize mukyala kati mu bino bye muli mu kuleeta bino byoluzungu no lwe muli mu kuleeta unpaid because we have deviated away from our culture. Omukyala taata ateeka omuwaayo ssente nga zize namugamba egyo ekinaana gikubeeremu. That money is meant to take care of her needs. Mu luzungu balina nga bakiyita upkeep bakwesa akagambo upkeep. Yiye ng'omukyala siza groceries siza mmere ya waka zize ekyo mukabira mwenva ng'omuganda kyabwewaze emmaani oteeka okuwa omukyala wo n'omugamba nti Gertrude zino zizo. Kati olw'okubanga tuvudde ku biri ne tutandika okulowooza nti tugenda kukola ng'abazungu mwe mugenda kwe kujja mwana twagala tukole unpaid work and mutandika okusasula zino key eno but it's inherent in our culture. Tubadde tukirina. Ndabye omulala agambye nti agambye mbu yensonga lwaki abazungu batambudde nnyo ne batusingako. When we do this ne tugamba nti abasajja batandika okusasula for this care work we are commercializing relationships.
bintu bibiri ebigenda okuvaawo. Musajja agenda kugamba nasasula ddawali ate nwano ngenda kusasula, kitegeeza omusajja obwongwe bugenda mugamba gwe kola ssente osirike. Omusajja agenda kukuba omukyala mu makoomo lwakubanga amusasula, ate yamusasula n'eddawale. Nze ndowooza nti gavumenti yandifunye ango n'etandika kukubiriza bantu kuwasa bantu be baagala. Tukubirize omukwano okubeera mu maka okusinga okubeera nti tunoonya ssente ziri mu maka, because omukwano eguba nga guli mu maka nga tulina ba mukwano, nze okuwa zino ssente zezenkalira, it is inherent, kigenda kujja buzzi. Naye kati gavumenti bweva negamba nti nedda okuva leero buli musajja bw'oba olina omukyala tekigenda kukola. Cultures za njawulo. Me, I'm speaking as a Muganda man, but I'm aware of the sub-Saharan Africa culture vezitambula. Omusajja alina okulabirira omukyala. Waliwo n'agambye awo nti how will I submit you when you don't take care of me? Obuzibu bubwo. Wafumbirwa omusajja atamanyi buvunaanyizibwa bwe kulabirira ku protecting. Kati nkugambye 70% of your outlook erina kuva ku nze. You will find it easy to submit to me. It is easy. Naye tekijjaawo kirimbu just sente. Nedda nkolagana kijjenna naawe Doreen twogera tutya. How do we speak? Bwenzira kwoli agambye nti ensonga lwaki abazungu batambudde nnyo. Maliriza n'emboozi eno. Yesu yagenda ne maama we ne taata we ne bagenda okubabala mu Bethlehem. Bamala obbabala mu sensasi ne batambula ennaku ezi. Taata wa Yesu yabuuzanga Mariya n'amubuuza nti bannange Yosefu waali, nti waali azannya ali ne bali abaana. They walked for 3 days. Ne batuuka gye baatuuka ennaku 3 maama we n'agamba naye omwana wange simulaba ne mbali abakola ki abazannya taliimu. Nga beetaaga okutambula baddeyo Beeteremu okumala ennaku mmeka? Endala 3. Banoonye Yesu bakomewo naye. Gye baamusanga ng'ali mu ssinzizo ng'ali mu kwogera n'abakulu b'enzikiriza sijja kutuukayo. Amakulu mu mboozi eno gali wano. Ffe ng'Abafirika tuyinza okutambula ne tulowooza nti tutambudde n'abantu. Abachina batambudde, Abarasha batambudde, Abazungu batambudde. Ffe nga ffe tulina okutekinga moment wano tuyimirire twebuuze twakyamirawa, ebyaffe ebituufu byebiriwa, tutambule tuddeyo. It is very embarrassing to tell you to walk back nga muli mulembe gwa AI. It's very embarrassing okugamba nti pause and go backwards and see where did you go wrong. Pause and go backwards and you see what did we do wrong. But that's what we have to do, unfortunately. Tuddeyo twebuuze twawasaani, twawasa waaki. Waliwo yayogedde awo eyagambye alina engeri kyogedde n'agamba nti abakazi nabo bayiga otuwa ekitiibwa. Omusajja yenna bw'atandika okujjukiza nti ye taata w'omu maka muno wabeerawo obuzibu. Nga kujjukiza bujjukiza. Respect is kijja na kyokka. Omuntu bw'abanga ddala mukwano gwo nga mwogerezeganya Doreen togenda kumpisaamu maaso. Because you know what I stand for. You know the principles and the values where I come from. So nze mu ndowooza yange twetaaga tukuba enkyukira ng'ensi ng'eggwanga. Naye n'abazadde twetaaga tuffe ku bye tuyigiriza abaana be tukuzizza leero. Tubebinze nnyo abantu. Omanyi nalabye abajjenda nga mukomplaininga ku klipu eyafulumye ng'omusawo annyonnyola nti abasajja ennaku zino bakayanira amabeere g'abaana. Yes. And bino bigenda mu maaso mu society ne tubira ku social media ne tuseka. Naye ng'ewaka abakyala tebakyayagala kuyonsa baana. Baba babe bayita ba baby, bali abaana bayita ba papa. Mbu papa azuukuse, kati papa ali ku nnywanto nzungu. Ennywanto entuufu ogitadde ku taata. These dismatches twetaaga tuddeyo tutegeere amakulu ga kino ge galiwa. Abazadde twetaaga tufeeyo nnyo. Kino njagala mukiwulirize. Omulembe gwe tuzadde tebawulira kye balaba
kyebatwala bwe tugamba mbu tugenda kuyambagana nze ne mukyala wange the when is very crucial tekitegeeza nti ngenda kuya n'abaana bange wakanga nyaabwe etali webasuubire nja abasiibe enjala bagenda bajja kulya amakuloni paka nyaabwe bwanadda naye ge mmanyi ofumba the key element no one is hungry at least we have crossed that boundary naye bwe tunaatuuka ekisinga okukyankalanya kino abakyala abasinze okuvayo okwogera ku kintu kino bakyogera mbu it is mandatory kati eyo tooni ya mandatory gye mwazze nayo nti era buli bwoteekawo era musajja naye agenda gaadinga lwaki bakinkaka naye mutima kimu what spirit are you using when you speaking this era n'abantu bangi mbalabye ba feminist abagamba nti olumu emboozi bagitenga out of context tooni y'abantu be batuma okwogera eri abaami nfu yebakyankalanya omusajja togenda kuva eri ovuddemu NGO ojja otuzogame okuva leero abaami mulina okimanya nti buvunaanyizibwa bwo era kasita otandika ebyo nga switchinga off what language are we using lulimi ki lwe tukozesa nga twogera n'abantu bano sigamba mugenda tukwatanga bazavve eri nti mugenda tuwa neema no tuddeyo ku the reason what have we lost we don't have culture ewaka twogera nzungu tetwogera nnimi zaffe enzaaliranwa tetukyakyalira bantu ba mukyalo because bali backward nnyo tulowooza tumanyi nnyo naye ng'ate tetuli bayivu kyakubiri ekisinza okujjawo bino byonna abantu bakyalina ddiini temukyasaba olunaku lwe mulina okusaba muli mu branch byebyo alright lwaki kiriwo ekiti nti wano abantu nga badeetinga wano tebannafumbirwa they are in the process of lwaki kiriwo ekiti nti bano abantu bano girlfriend agenze n'akyalya boyfriend we asanze ebintu biddugala engoye enkyafu nabiki boyfriend namugamba nti nyamba akooyoze girlfriend agamba nti wampasizaako you understand wampasiza ndyoke mbikole ye mbikolera ngaani wife benefits kati bino weekend marriage ogenze ate moze milimo bichi ofumbye okoze bwoti where is the problem before marriage we don't want to do those things when we are in marriage ate nabyo bitukalubiriza we are overwhelmed we're like bibiri eno nedda naddukayo so what when we are dating how should we do it so that we are ready prepared yeah I think what you're saying is like a rehearsal. That is like a rehearsal of what will happen in marriage. Omusajja ono agezaako tannakuwasa naye engeri gye mulina weekend marriage n'ebigenderako byonna are expecting anti you're rehearsing what you're going to do in marriage. So kyova olabanga omukyala agamba wampasizza so they are comparing this man that impasambi kukolera webale nnyo kati ate bw'atuuka najja dola namugamba iko kyo mpasambi kukolere but me I still stick on one issue yes sa ekigambo eco chose eco partnership I want to unpack that the way it is stated yes from the word go nayogede it's about fairness and also the recognition that society and the world has transformed. Abakyala babeeranga waka n'olinda omwami kyaleese kitegeeza actually gino emirimu gyonna ngikola n'engimala n'okwebaka nenneebaka omwami n'asanga nga amrestingampuumuddemu naye kati embeera yakyuka nga nina okukola era nsiibye mu katale noonya 10 ate nina n'okulabika nti egyewaka gikolebwa ne bwemba nina omukozi nga mwami Andrew bwe yagambye I still have the obligation to see what the mukozi supervise and in some strict cultures waliwo ne boundary omukozi kyatatuukako I've had my friends agamba nze omukozi cannot wash for my husband okitegeera kayala buliribwa nebyo nabyo je there are boundaries so ekitegeeza gye emirimu ekola ki
esigalawo ate twagala ekolebwe bulungi nnyo ffenna tusobola okukola ki okusanyuka bwe ginaaba ginaakolebwa how then do we make sure that emirimu gikolebwa naye amaka ne gasigalawo nga galina emirembe nga buli omu ageyagaliramu nga musanyufu the people we are talking about even are our children kuba kati nze ebimu bwe mba maze emyaka nga 3 nga mbikola they are already part of me. It's a belief system, yes. But what will happen to the next generation? Eno je twogerako. Onagamba me I want to be a what who are focusing on other things, by the way. Kitegeeza the marriages will fail. Bo ono omwana omulenzi bw'atamanye nti by the way the society you're likely to be in is that you get married to a busy wife who will go to work, and this is how things are likely to move. Nalooza nti ajja kubeera nga jjajja agwa amaka gaba gatandikidde on a point of failure. Then that is the process of socialization. So ekitegeeza kati bwe mba nina omwana omuwala n'omulenzi ewaka, how do I train them? Yes. Nti gwe genda ozanya akapiira oveyo kole homework onaabe weebake as your sister is washing dishes fumba tetanakola homework or I'm trying to strike a balance. So bwabanga ekyakiyize nti embeera kati where we are thriving ejja kubeera bweti kubanga ono omuwala gwe naawasa ate nange saagala kuwasa muwala ananfuukira burden n'atuula ewaka njagala muwala asobola okucontributinga. The other thing kyetulina okuchanginga mindset ye yakameeza esente za kikyala nti nze mukyala esente zenkola zange that one in some cultures it's not. I can tell you that in some cultures okola oyina sente buy. In some cultures ezange naye I'm telling you it's a challenge kubanga ezizo we are coming to a situation where omukyala ayina ezisinga ez'omusajja and the needs are enormous. Okitegeere kitegeeza naawe ezizo eri zirina okuvaayo zituuke zicontributing. That is a fact. Otherwise tetujja kwogera kino ng'ate kiri upside down. It doesn't work. The issue of paying for the chores, for me I really think that does not work. Because the chores are for the well-being of everyone. But we are saying, how can we reduce the burden which is shouldered on one side? To replicate it's distributed. Even natural guidance, ne government na ye ina role. Mukukendeeza kwejo emirimu. Buli omu ina role. There are things that can be done. Okulabika nti abakyala tebamenyeka nnyo. We know that women love that work, by the way. Because if I'm a mother, I've produced my child. Njagala nkyuse ne diaper saga na mukozi agikyuse. N'okufumbira balemmere n'agirya. Njagala njifumbe. It's not that. And I prove that I can be a good cook. Naye, what kind of burden do I have? Scenario gye nasookeddeko nti bwe nkoma weewaka nga n'amaaso tegakyatunula. Nga nemmere ne bwe baginteera ku mmeeza sirina gagirya, will I be able to perform to that level? What then happens? Should the marriage break? No. So ndowooza mindset yaffe erina okulaba the realities on ground. Some things we don't even need to ask because automatically bijja kukola ki? Bijja kukyuka kubanga ajja kusanga ntuuse essaawa 2 ewaka omutwe gunnuma neebase n'okulya siridde. Kati if someone is expecting that at that time I must do ABCD, ojja kusanga tekiri possible, but the family has to stay, the marriages have to thrive. Okay, akade katukutte naye mu butikitiki obusembayo omulenzi ono atanna wasa ayizenga buli kimba kimukolera versus oli akuzenga amanye emirimu amanye okwefumbira amanye okweyoleza and all that. I think society, I take it from you, ogambye nti abaana bano tubayigirize okukola emirimu, okufumba, okwoza, okola ki, beetegeke mu bulamu obw'emmaaso nti ne bwe bati banna basobola okufumbira basobola okwekolera ebintu ebisinga. Isn't it? Kituufu. Yes, tusiibula abatulaba n'eddakiika seconds nga 6. Nga mmaliriza, njagala okwebaza Nante ne mwasuze mutya tiimu okutwaniriza netunyumyamu ne mukwano gwange Doreen. Bino bye twogedde wano bw'obanga oli musajja nga tokola
nga tolabirira makaago nga gwe wawasa si mukwano gwo si bibyo otegedde. Kyakubiri musajja yenna ali eyo nga toyagala kukola toyagala kugenda kubaako kyeweeyongerako ng'omuntu ogenda kukkiriza okuvoolwa okufutyankibwa bagenda kuyisaamu amaaso ate ggwe ng'omuntu tolina kyogenda kugatta ku baana. Naye ekisemberayo ddala njagala tubeere beegendereza nnyo ng'ejje tukuzaamu abaana bano balaba bulabi kye balaba kye batwala. Faayo nnyo okukakasa nti abaana bo balaba ekyo kye wandyagadde okulaba mu mirembe egijja. Oba oli maama oba oli taata naye bataata ngenda bakubirizayoako ensusso tuwe nnyo abaana obudde tuwe nnyo abaana obudde twogere nabo tubalungamye tubakangavvule tuwe nnyo abaana obudde bataata byebyo. Okay, doing. Say bye bye. I think the time. Oh, time we tukutte. Banange time. Time we tukutte. Nenga mbebaza nnyo abawuliriza basho eno guno omulama gwe tuliko mukulu nnyo kuba tugamba nti emirimu gino gino okukolebwa. Buli omu bw'anaaba anaatuukiriza ebiwubirirwa bye mu bulamu there has to be someone performing these roles. Naye ekikulu nnyo tugamba nti tusobole okulaba nti roles zino chores oba emirimu tegimenya muntu omu. Tulabe engeri gye tusobola ogigabanyamu ogikendeezaamu buli omu alina kyasobola okucontributinga. Ate ekirala ne government eyina ebyo byesobola oteekawo okukendeeza ku gino emirimu in terms of service delivery okutuusa services kumpi n'abantu ne tukendeeza ku gino emirimu abakyala ne bawewerwako. Thank you so much. Thank you. Bye bye guys. Thank you so much for watching the show. You've been amazing. God bless you.